Yes, Kampala TV 256 gwena akyekuumidde Kampala TV 256 nga gwe wasalawo amawulire gonna agafudde mu kisaawe ky'ebyobufuzi mu ggwanga Uganda ogenda gafunira wano ku channel yaffe ya Kampala TV 256 nkwebaza gwe kola okusalawo okutuufu ate gwe atanaba kubanga osubscribinga nja kusaba okusubscribinga awo wennyini awali akadde okoonewo kino kijja kuyamba okubeera nga ofuna notification kasita abeerawo eggulire lyonna lyetubeera tutaddeyo. Olunaku olwaleero mu ggwanga Uganda ebintu nga ebitambudde ojja kujjukira nti olunaku olwaleero lwonna naddala mu kibuga Kampala kubadde kwekalakaasa okuva mu nsonda ez'enjawulo ng'abavubuka ojja kujjukira nti baategeka okwekalakaasa kwe bayita March to the Parliament. Kuno nno kwali kugendereddwamu okubeera nga Speaker wa Parliament y'eggwanga Uganda Right Honorable Anita Among alekulira ekifo kyaliko nga bamulumiriza olw'okutumbula obuli bw'enguzi mu Parliament y'eggwanga Uganda n'okwonoona ensimbi y'omuwi w'omusolo. So olunaku olwaleero abavubuka bangi okuva mu nsonda ez'enjawulo mu kibuga Kampala bavuddeyo nga bakutte ebipande balaga obutali bumativu bwabwe eri engeri Parliament enguzi gye yeetolera ku Parliament y'eggwanga Uganda ng'ekulembeddwamu Speaker wa Parliament y'eggwanga Uganda omukyala Right Honorable Anita Among. Naye bangi ku bavubuka bano poliisi ebakutte ojja kujjukira nti buli nsonda yonna ebadde eyingira ekibuga Kampala okuli rawundi y'e Bwayiise, rawundi y'e Busega, bw'otuuka wano e Makerere okuva bw'ojja e Mulago wonna poliisi ebadde etaddewo emisanvu nga buli muntu oba guruupu yonna ejja ebeera eyazibwa n'okutegeezebwa wa weebeera eraga ate nga g'amakubo agadde gayingira ku Parliament y'eggwanga Uganda gonna gadde gajjuddeko ab'ebyokwerinda ng'omuntu yenna atalina kimwogerako tosobola kuba nga okozesa enguudo zino. Era mu kiwendo kino abavubuka bangi bakwatiddwa nga n'olunaku olwaleero basuze mu makomera nga bavunaanibwa emisango egy'okukuma omuliro n'okutabangula eddembe ly'abalala. Naye amawulire agongedde okuvaayo gavuddeyo ne gategeeza nti Speaker wa Parliament y'eggwanga Uganda Right Honorable Anita Among ojja kujjukira nti abavubuka gwe badde basinze okusimbako nnyo essira okulekulira ekifo kye kino kyalimu eky'obwa Speaker olw'ensonga nti enguzi yonna ebadde yeetooloolera ku mukyala ono era Speaker avuddeyo n'akola enteekateeka oba n'ategeka meeting gy'agenda okutuulamu ne Vice Chancellor Professor Barnabas Nawanga. Nawanga ono y'akulira ssettendekero wa Uganda amanyiddwa nga Makerere University ng'abavubuka bano abaatandise okwekalakaasa kuno baviira ddala wali ku University e Makerere ng'abasinga bava wali ku law oba basoma mateeka nga muno mwe muli n'abasawo ojja kuteekako n'abavubuka abalala abasoma courses ez'enjawulo naye nga bannamateeka kw'oteeka n'abasawo be basinze okuba nga bakulemberamu okwekalakaasa kuno. Kati Speaker wa Parliament y'eggwanga Uganda ategese okusinkana Professor Barnabas Nawanga okubanga abaana oba amannya g'abaana bano abategese okwekalakaasa n'abakukulembeddemu bawumuzibwa oba bagobebwa ku ssettendekero ono. Kino nno kiddiridde abayizi bano okuvaayo ne bawa ensonga zaabwe, ensonga zaabadde 7 olunaku lwabadde lwaggulo ne bategeeza nti zino singa zibeera nga tezikoleddwako kigenda kubeera nga kyongerera ddala embeera enzibu mu ggwanga. Ensonga esooka bategeezezza nti Speaker Parliament y'eggwanga Uganda omukyala Right Honorable Anita Among alina okulekulira nga Speaker Parliament y'ensonga yaabwe yasoose. Ensonga ey'okubiri bategeezezza bakomishona 4 abalya ssente oba abeeyongeza ensimbi bonna balina okuwummuzibwa baddeko ebbali ate era banoonyezebweko. Ensonga ey'okusatu bategeezezza Parliament y'eggwanga Uganda erina okukendeezebwa olw'ensonga nti ababaka ba Parliament bangi ate nga bw'otunuulira ensimbi ezibasaasaanyizibwako ensimbi mpitirivu ddala. Ensonga ey'okutaano abavuddeyo ne bategeeza nti buli member Parliament yenna eyeenyigidde mu bulyake obw'okulya enguzi asaanidde okubeera nga alekulira
ate era anoonyerezebweko. Ensonga ey'okutaano bategeezezza nti audit balina okukola embalirira oba okukuba tooki mu babaka ba paaliyamenti olw'obulamu bwabwe bwe batambuliramu n'ebyobugagga byabwe byonna bye balina. Ensonga ey'omukaaga bavuddeyo ne bategeeza nti emisaala gy'ababaka ba paaliyamenti gino girina okusalibwako kw'oteeka n'obusiimo bwonna gikke paka ku miliyoni 3. Kitegeeza buli mubaka ave ku miliyoni 3 ze bafuna bakke badde ku miliyoni 3. Ensonga eyasembyeyo ey'omusanvu abavubuka bano bavuddeyo ne bategeeza nti bannayuganda balina okukkirizibwa okulaga obutali bumativu bwabwe naddala nga bayita mu nkola ey'okwekalakaasa mu mirembe. Kati nno ensonga zino zavuddeyo ddala nga sipiika oba gavumenti y'eggwanga Uganda tesobola kubanga ezikkiriza, era amawulire ne gavaayo olunaku olwaleero nti sipiika Right Honorable Anita Among ali mu nteekateeka ezisinkana Vice Chancellor Professor Barnabas Nawangwe okuvaako wali kasozi k'abayizi Makerere okulaba ngeri ki abayizi bano gye bagenda okuba nga bawummuzibwa. Ojja kujjukira nti Makerere era okwekalakaasa kwonna kwawerebwa Vice Chancellor ono nga amateeka amakakali n'engeri abayizi gye bakubamu campaign bino nno byakyusibwa era nga byawomwamu omutwe Professor Barnabas Nawangwe. Kati mu mbeera y'emu sipiika avuddeyo n'ayagala okusinkana omwami ono okulaba ngeri ki abayizi bano gye bayinza okubeera nga babonerezebwamu. Ge amawulire ge tukyalina naye gwe wekkumire bwekumizi Kampala TV 256 ate gwe atanaba kubanga osubscribinga nja kujjukiza okusubscribinga, okulikinga, okukomentinga kw'oteeka n'okusharinga. Okusharinga kwongerera ddala emboozi eno ate bw'okomentinga gwe wenna tuba twongera okutegeera endowooza yo naawe n'otegeera endowooza y'omuntu omulala. Kankwagalize ekiro ekirungi siba bulungi, weeraba.